otandise okugenda mu bitakwatako. Abayimbi balina enkola ennaku zino kubanga omuntu waliyo abayimbi abayiiya ennyimba n'atuula n'ayiiya oluyimba oluusi emirundi egimu nga si yajja n'okuluyimba naye kati waliwo enkola endala eyaze bagiyita freestyle. Freestyle kuyimba bakuteerako eri traka n'otandika okuyiiyizaawo n'oyiiyizaawo nga bw'oyimba. Kaakati we tutuuse lumu awo watuuse ekiteeso kye kati kifuuse freestyle ayiiyizaawo bw'ajja n'asangawo abantu n'ayanjula byayanjudde okuva lwe yayanjula ebyasooka. Kakati buli bantu bwe bamuchallenginga ne bamulaga ng'ateekawo awo ng'agattamu ekirala. Ekyo kiraga one either yakolera mu kupapa oba yeetikka omulimu omunene nga tagumaze gupimamu. Kakati kibi etteeka bw'olireeta the best thing lyalibadde lyakwaniriza abantu bagamba wamma olaba abantu oluusi batutuma kyaweetaagawo etteeka naye kati bw'oba oleesa etteeka n'otandika mujja kulisiimira eyo kwegamba na bino byonna ebyogamba nti tusuuleko ekya deputy n'abaopposition mubawo bwa deputy speaker kwegamba byonna ng'olaba kati litandise lyakusindiikiriza nti agezaako kati abantu basobole omuwuliriza kubanga omulimu gwe yeetisse gwamufuukidde munene. Sirowooza nti naye yasuubidde nti gunaamugejjako okutuuka awo. Nabadde nkola monitoring nendaba bannaddiini bonna ku weekend okuviira ddala mizikiti ogenda mu makanisa ne makereziya. Leero mu constituency ye kyasusse bususi. Ebibiina by'obufuzi byonna eby'opposition bwe yali atandika yagamba bamubuuza ti lumu onenya ssennyonyi obutabeebuuzaako naye gwe kino ekiteeso wabadde okireeta weebuuzizza ku wani n'agamba neebuuziza ku kibiina kyange naye owekiti Mawu n'avaayo n'alaga nti tannatwebuuzaako. Bw'olaba Mawu mbidde n'omwogezi w'ekibiina ne bagamba tannatwebuuzaako era ne bateekawo ne questions ez'amaanyi nti Lwomushana nkoze bubi. Lwomushana yamu eyatuula mu constitution okukola constitution. Amateeka tebagasoma mateeka basoma mutima spirit kiki ekyagendererwa naye olw'okuba alina obukyayi bwe kati ate yeerabidde n'omulimu omunene gwe yakolera eggwanga nti ye is a constituency assembly delegate. There would be no borderless one eyalibadde omutuufu otunyonnyola what was the spirit of the framers of article 82B. Olidde spirit yaabwe yali egamba ki? Egamba bweti nti eggwanga bwe linaabanga wansi w'enkola y'ebibiina by'obufuzi wajja kubeerangawo leader wa opposition naye ng'ava mu the main minority party main minority party n'engeri gy'anaalondebwangamu palamenti ejja kukola etteeka eraga engeri gy'anaakola ki gy'anaalondebwangamu kubanga yo constitution ebeera mother act etuma mirimu mu constitution ewa kiragiro kakati palamenti nekwata ekiragiro negenda ekikolamu ki etteeka n'ekirungamya. Naye kati ekikulu omuntu abuuza tuddayo bwe tutuuka mu mbeera ng'eno tubuuza abaakola ssemateeka mu kuteekamu eyo article 82B ne NB baali baagala kufuna ki? Kye baali baagala ofuna ki kino? Baali tebaagala kufunayo mukulembeze mulala mu palamenti. Baali tebagenderera kulonda prefect oba head boy waba MP aba opposition. Baali bagenderera to represent an opinion generated at the general elections. Nti buli we mugenda mu kalulu bannayuganda balonda gavumenti bbiri bwe muba mu nkola y'ebibiina by'obufuzi okuggyako nga muli mu mugendo where we say individual merit. Era n'ekimu ku bintu ebitulemeza aba independent nti ba independent ne bwe babeera bina mu parliament tosobola gamba nti be basingamu obungi because ba independent buli lunaku asigala omu. They are independent of each other. Buli we bakaminga tugeza ne bakola group baba bafuuse kibiina. Kati kammaleyo kino nti so ekigendererwa kyegamba nti ba independent wano lwaki tebabalowoozaako kuba ba independent ne bafuuka 100 asigala ali omu kubanga nabo
ekimufuula independent kubeera ki bannamunigina tasobola genda naganze njagala kubeera omu ate n'agamba tutuuse wano ng'abajja twagala okubeera omu tuli 100 kati tufuuse gurupu nedda they don't allow it kakati kyenjagala kiri onzikiriza nkimaleyo nti bagamba nti wetunaabeeranga mu nkola y'ebina by'obufuzi wajja kubangawo leader opposition negamba singa head boy oba omukulembeze w'ababaka bali ku ludda oluvuganya naye omuntu akiikirira oludda olwokubiri kitwale bwe kiti nti bwe tugenda kalulu waliwo point where a country get almost split ensi weyeetemeramu waliwo obululu ne butuuka mu nsi ezimu ne buba so tight nti awangudde n'afuna 5 nga batamulunze balyana mu 9 ng'olaba kumpi nga ekyali e Kenya nti kumpi eggwanga lyetemeddemu makati kati ekigendererwa kya Atikeno okwegamba nti kale mwe abawangudde mututte obuyinza naye na bano be muwangudde bo babadde bagamba ki kati kenjagala kakano waliwo tweet mukama wange w'ekitiibwa Katikkiro gye yakoze yena yengena tunuulidde nga producers about tweet eyo ng'alaga nga naye yagamba nti when I visited Parliament in 2013 during the Tofar drive and met the leader of opposition Nathan Nandala Mafabi, I suggested that the runners-up in the presidential election should automatically become leader of opposition and a member of parliament. Someone who gets the second highest number of votes should be the voice of those who didn't elect the winning candidate. Ekisooka njagala abantu bategere nti leader of opposition tebamuteekawo okukulembera ababaka ba parliament abali ku ludda lw'opposition ajja kuleeta ddoboozi eri abantu abali ku ludda oluwabula abaddirira nti bannayuganda ku lunaku bannayuganda lwe balonda gavumenti 2 eneebafuga n'eneegiwabula eno ono n'akola substantive government ono n'akola shadow government kati obuzibu bwa Uganda era Katikkiro kye yali ayagala tuwone nti obuzibu bwa Uganda mu nnonda yaffe ono omusajja aba yeesimbawo aba asigadde bweru waki wa parliament tetulinaawo tteeka limuleeta automatically lye tulina limugamba nti nedda kubanga ababaka ba abali eno mulondeeko omu akole omulimu ogwo kyova olaba nti president wa Uganda bw'ayogera ono yayanukula with a full cabinet to bring alternatives. So buli wova kweyo concept eyokumanya nti this one is representing an opinion nolowooza nti is just for the administration of parliament ojja kubula odde ne ku bino bye bagamba akozesa sente meka afuna meka ekitiibwa ekyo kye bamuwa kyekitiibwa ekiweebwa bannayuganda abatawangudde mu kalulu naye nabo balina omugabo mu ggwanga olw'okuba tebaaweze mu kalulu tekitegeeza nti balina birowoozo birungi kyebava bagamba nti gwe President Museveni ne kabineti yo mujja kuleetanga ebirowoozo byammwe abawangula nono leader opposition ne kabineti yo baleete ebirowoozo ku lwabo abatawangula bisisinkane wano mu palamenti ababaka ba palamenti balabe munnayuganda omuwe buffet give Ugandans a buffet bagambe nti ku byokwerinda bano babadde bateesa tukole ki ate bano ne bateesa batya palamenti eryoka egende ku decision ng'egezaako okulaba a consensus a meeting of those minds engeri bannayuganda abali ku extreme ends we basisinkanira mu palamenti ng'oli aleesa ebibye nono n'aleeta ebibye kati obuzibu obuliwo be bantu okuva ku ekyo ne tutandika okutunuulira benefit za office kakati benefit za office zezirwanya naffe tuweeko nedda naliyagadde benefit ezo namboza owange yabazitwala nedda nze naliyagadde bwetu kyekireetamu ebyo kino tekitandise ku mulembe gwaffe tekiri mu Uganda tulina Westminster model gye tutambulirako nti democracy gwe tukolerako tulina model ya nsi yonna kino kye tukola kikolebwa ne mawanga amaki amalala kakati bano bannaffe ekyo kye baagala naffe lumu Nandala Mafabi yaveeri nayiwa cabinet shadow cabinet nagoba abantu saliko kube yagoba namayanja nagobawo abantu abalala banaffe ne banyiga ne bagamba nedda tulete etteeka naffe tumukubengako akalulu naye etteeka bwe lyabagwa mu busungu obusungu bwe bwakkakkana eribakosa bonna tuddamu ne tubuuza ti naye ekikulu kino
is it Nandala Mafaabi oba element ennene ey'okugamba nti bannayuganda we bagenda Kalulu balina ebirowoozo bibiri eby'amaanyi okulonda Museveni oba Kyagulanyi era nga kisuubirwa nti it was the manifestos balina manifesto bbiri ez'amaanyi zi gavumenti zino ebbiri zireeta manifesto zino bbiri ez'amaanyi ne zizireeta wano kyova olaba nti kati lumu bwe yazze ebweru ne bamunnyonnyola amakulu g'ekintu kye yabadde awalampye n'ategeera nti ninye y'amagye kati kyava atandika okugamba kyeŋŋamba ne sipiika kyeŋŋamba nti n'omukulembeze w'opposition ajje kubanga alaba naye kiri tekimala kitandise obutawera naye nze kyendowooza nti teyali ekolobeza kolenga bwe twakola ŋŋamba bwe twakola because nange nayogerako n'owekitiibwa Sseggona kirowooza nti owekitiibwa Sseggona yafuuka munafu oba mujega abantu yatuuka ekiseera n'agamba nti yes omuntu avaawo naye tetusobola kukola mateeka because nti bwe saagala Ssennyonyi nga nzuukusa etteeka bwe babaawo gwe njagala nga nsirika eyo enkola ebambi nnyo nze ndowooza nti tewaliiwo kitujja ku spirit yaki yatteeka eyakiteesaawo kiralite zino zonna ze bagamba ffe ekyo ekintu kyoleese kakituukako mu palamenti mukyala Kadaga n'akikolako ruling ng'abuuza nti b'opposition aba independent ba gavumenti oba b'opposition Kadaga n'alulinga n'agamba nti aba independent baba b'opposition lwa nsonga buli muntu yenna eyawangula ali mu ruling party aba opposinga if you are not for the ruling party then you are against it era okutuusa n'olwaleero ensonga eyo ekyagulumbya omutwe ba independent babironging wa kyova olaba oluusi bagenda ne bakola endagaano ne bakolako n'NRM okusangamu ddala opposition yennyini and that one is a technical matter naye kati kino ekiriwo kino ekiriwo independent bali 10 mwaba opposition abebibiina muli 30 no why shouldn't they have a voice bali omu no they are 100 kankimuddemu kamale kino ba independent ne bwe baba 10 basigala bali omu kubanga bo basalawo okukola omu using what base osanga abasajja 10 awo tosobola kugamba nti nfunyemu emigogo gy'abafumba 5 basigala bakyali basajja Honorable Kabana ekiteeso kya Honorable Lumu kirungi ku lwa parliament oba kina gwe kitajjetinga bw'otunula Sebo neyanzeegi badde mu parliament omwo kati ntambuza omwaka gwa kunooba naye nemabegako mbadde ngoberera ebibadde bifa mu parliament n'ebyobufuzi byaffe wano mu Uganda naye mbadde sirabangako kaseera kazibu bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti sirabangako kiseera kyebabeeredde mu kaseera kazibu ng'ekisanja kino bambi obasaasira bali mu biseera ebizibu buli lunaku wajja kino omuntu n'ava ewaka n'agamba nti ate oba kati nze njogere ki oba kino kyekinaanyiza principal oba kino kyekinaasanyusa principal kaadi eyo naye ereese ebizibu abantu eboogezza ebintu bye batakkiririzaamu naye munnange n'obasaasira bye byobufuzi bye twayingiramu ebya kaadi tukira edda bavumiranga NRM nti Museveni agambye nti ne bakubako booti kasita oyo anaawanika omukono gwe mbamuwa naye kati tuli mu kiseera kyekimu nti n'abandi badde bali mu alternative nabo balwanira kaadi ng'omuntu yeewaayo okulaba ng'ayogera ekitamuli ku mutima naye olw'okuba ayagala kunoonya kaadi. Mwami Zambaali n'abatulaba bw'otunuulira ekiseera kye tulimu ekya politics waffe ennaku zino
nawulidde bulungi nnyo ebintu bya Honorable Lumu Richard okuva eggulu era nzize mbiwuliriza. Honorable Nambooze kyenjagala amanye nti biiru eba biiru era bwebezze ne bwegenda mu second reading negenda oba mu committee oba nejja mu parliament si bwe yalinga mu kusooka nga bagisoma nti era bwesigala mugenda mugisalira ne wali wennyini wali nga muli mu kuteesa paka lwevaamu ekitundu nga mukudisikasinga lwakuba ebintu nze mbadde mu parliament ebbanga ddene nnyo ababaka ba parliament naddala abasinga obungi aba opposition ku mulembe ogwa Joel Ssennyonyi tebalibeerawo nga tuprocesinga bill. Yes, wuno wali tebabeerawo nga muprocesinga bill okugeza mu myaka ena gyonna tewali biiru gye twali tuyisizza nga ne Honorable Nambooze waali. Not one. Ogambye ku mulembe ate ogambye ku mulembe gwa Honorable Ssennyonyi anti nkujje akataani katogambyena at least gwoli ku mulembe njogedde ku mulembe gwa Honorable Ssennyonyi awo wonna tebabeerawo nga naye mwali ku mulembe gwa Mpuuga at least ye yabeerangawo yabeerangawo nga n'ebyokwogera nga tuprocesinga biiru ng'abimanyi naye wuuno ali wano tewali akula ebiiru egi gye twali tuyisizaako mu parliament nga waali process yayo yonna kubanga bills ezolaba zitera kujja wano nga parliament eggwa bino ebisooka matters of national importance bano bye babeeramu alo mukono wati bwe bigirawe bati ngaga nti bankapitalize ku bandabi ng'ateekayo ng'avaawo uno tewali biiru yali eyisiddwa nga weebali ate oba nene ekisiyaga tebabeerawo yasumani Mukama Katonda yakona submitting anti lwaki toyagala manyi ambuuza gwe weefudde moderator wa show ate kubeera ku moderator kale through you sir niyanaka tebali era ng'oyagala okuzaayo obutambi bano abaana babeera mu parliament bano nga tuli ku bintu ebiri serious nga olaba Honorable Nambooze bwali ku ssimu ne Ssennyonyi biba bimukalubyeko abeera ku ssimu mu WhatsApp toraze wano muntu okubeera ku ssimu abatali serious ayinza okuba aba alina okuba buli lwobeera ku WhatsApp tukusuubira nti oli mu kufuna information biiru buli lweggwa nga tolese wadde kigambo kyonna kiba kitegeeza nti obadde ku bibyo because ffe tuba tukusuubira nti oba oli wano oba onoonye oyo okola research oba okola ki biiru neggwa n'odduka n'ogenda ate oba ne budget eno eyasembye yabadde enkambwe ennyene yabadde oliko eŋŋumi pulezidenti gye yakomezzaawo eyo Ssennyonyi teyaliiwo yali eri mu bazungu Ssennyonyi katukomewo ku biiru ya Lumu kyegamba anti nkubulira bagenda gikubirako enduulu bagikayanireko wano mu mawulire tunaagenda okutuuka ogiprocesinga mu parliament nga tebaliiwo naggamba nti nze parliament buli ne bwe banaga nti etuula mu ggulu ŋŋenda parliament ya Uganda ne baga nti etuula mu ggulu sinza butagenda bwe tutuuka eyo ne bamajinga constituency yange do you remember omanye ekibuuzo kibali kiri mu bantu lwaki kati ebbago yes lwaki kati owekitiibwa Katikkiro yali yogerako mu 2013 nalabye owekitiibwa Medard Sseggona yali yakyogerako 2018 lwaki kati naye Honorable Nambooze akwadde information naga nti era Nandala Mafaabe bwe yabagoba ne bagezaako ne baleeta ebbiiru ne baleeta etteeka bamugobe ne kigwa butaka katulinde ne kino oba kiyita si kyekisoose okujja okukyusa ku munongosereza si gwe gusoose n'olwekyo gwe tofaayo nnyo ku bano bye boogera wano mu mawulire kigenda kugwera ku parliament wali ku fulo ate tebajja kubaayo kati bwe banaasalawo ne bagitwala embaale biiru nti kwolwo kozi mukyalina entuula za parliament ez'enjawulo ziri nnya eno yinza okugwera mbalala mwamala ggulu akalulu nedda one ekuba akalulu gye tukubirako akalulu eyes have it eyinza okubeera embalala
bayinza n'okwongerayo Kasese nanti ne baga nti ne Kiruhura mwagamba ziri nnya bayinza okwongeramu Mbale ate nze nyiza nogisaba ekasambye mu barracks you know barracks ye Kabamba eri mu constituency yange kati nzo bagamba bwe wali ebyokwerinda ebimala tubeeraawo ate nga banakuba kati babategedde obunafu baabwe bayita president nti yagenda okugulawo parliament kwolwo they will boycott next item nga tulonda ku kiri kyennyini parliament ng'egenda kuyisa bo babeerawo mukyakikira birowoozo by'abantu parliament bannakigwanyizibwe begenda kuyisa bo babeerawo oyo Ssennyonyi nga bamusoma okubeera chief opposition nga bamusoma okubeera leader of opposition no yasooka nga basoma zaake nga basoma Mpuuga nga basoma zaake nga basoma Nambeshe nga basoma Baseggona nga bamusoma kuba chairperson bwa Gundi Public Accounts Committee babisomera Kololo Kololo gye babisomera Kololo baaliwo kubanga baali ba beneficiaries nga ate Museveni waali n'olwokuba baali bafunamu nga bagenda basoma jukira ne bosoma commissioner wano ne rope parliament balina okuteeka they must put a question ne baga nti no they must put a question speaker bw'asoma emotion balina okuteekawo ekibuuzo baga nti teekawo ekibuuzo question those in favor say aye to the contrary nay n'ogamba nti aye oba nay the ayes have it bali balina okujja kubanga bali ba beneficiaries kakati ku kino ekyamwami Lumu nga nkudza can I understand this chocho tegeeza nti wabeerawo decision of the whole house and that's what I was saying even on the lead of the opposition yes you proceed they put a question kukyamwami Lumu kye yabadde aleeta kitegeeza parliament can refuse they can refuse and say nay yes and they said the nays have it ne bakudropi both on the prime minister vice president and the leader of opposition, including the commissioners. Parliament is okay. They put a question, they say, those in favor say aye, to the contrary, nay. The government, aye. The speaker, na ruling, and again, the ayes have it. Kukyamwami Lumu kino kye yaleese. Nze simanyi lwaki tupapa. Nti twamulabye apalapalanya ng'akwata kino, tumulinde ku fulu. Kati nze nalabye mwami Domba akaayana n'ebyamanya deputy speaker opapye nnyo yakitulekedde yagambye otandise okulandukira ku bitakwata yetamufaako eggulu wavaayo n'ebintu birala kakati otandise oteekamu ebirala yetamufaako Honorable Dombo akimanyi ffe tumala ebintu byaffe mu kokasi ewaffe si bwa nakyemalira nga bano kokasi yaabwe y'abantu 7 ate mwe ffe waffe tugenda ne tuteesa ekimu ne tukigaana ekirala ne tuyisawo kifuba mweni ale ne mukkaanya bulungi ne bigaana rationalization singa yaggwa dda ey'emmwanyi naye n'olwaliro akakiiko ka komiti ya agriculture kasiibyeyo last Friday were you there baakireeta ekyemmwanyi ne tukikuba saaliyo I was not there abaaliyo ne bakikuba leero bazzeeyo Uganda Coffee ne leero komiti agiyisa aginnyonnyolera ekikubye kakati era bazeemu tuyita ku Friday muddayo ne bavuga nti ekyo nedda ate oluza lwe kitoose twasooka kikubira Kololo ne Beiro ne tugikubira Kololo n'ebirala byonna oleesa amawaggali mu kibiina si mawaggali but caucus means caucusing kuba kwegeyaamu caucus until you arrive at a consensus very good mubeera mwegeyaamu ono nakkiriza ono n'aleeta ekike n'ono n'aleeta ekike okutuusa lwe mutuuka ku kukkiriziganya consensus ono gyayogera naye bano bantu 7 Mickey Wine Rubian Lee ne batuula ye caucus mwami Lumu bamuleke wabula kyenjagala mwami Lumu kyenamulabyeko ekintu kyayagala okuleeta kyenja okuwagira kino ekyokulonda lead of opposition nze sirina mutawaana gwonna bw'obanga gw'ogamba nti bano oli lead of opposition si kibiina kyo kyokka abalina endowooza yonna eyawukana n'ekibiina ekiri mu buyinza bonna b'opposition because badde bagamba nti nno bw'oba oyagala nti
ono tumulonde mu parliament ne prime minister tumulonde mu parliament aleke kulondebwa president. Abo mubabuulire nti prime minister abeera leader of government business kufa ab'NRM abawangudde fefe n'abeena naye gwe leader of opposition si wa kibiina kyo kyokka. You are not a leader of opposition for only your political party. Kati waliwo akantu kenda wulira nkunyonyoli prime minister wa Uganda yabeera akulira ffe ab'NRM ne bali aba independent bennyini n'abamajje mu parliament naye bennyini tabakulira badde okimanyi. Prime minister akulira ffe ab'NRM naye Ssenyonyi bw'abeera leader of opposition takulira bannuupu bokka n'abeFDC abakulira n'abajema abakulira. Can't you have tosobola kubeera ne leader of government business nga tali prime minister? Anti mpozi nga tukyusizza bagamba prime minister shall be the leader of government business. N'olwekyo ono gwe bagamba nti no tetumukubako kalulu bw'obeera leader of opposition obeera leader of opposition n'owa PPP omukyalo wa PPP kubanga naye ali mu opposition ye baamusalirawo omukulembere nga tayagadde. Owa Jema naye oba ogenda kumukulembereramu. Then two kino ekirala ekya wulire endowooza no Professor Ephraim Kamuntu adde agamba nti okusinga okulagira ow'ekibiina okuweerezaayo eri ono aba asikutte ekyokubiri mu kaluuko bwa president bw'agenda ye direct n'afuuka nambaka wa parliament n'endowooza ye n'agikiikirira kijjawo bino ebyokugamba nga nti katulonda ono ate bano basowaganye kabave ye kennyini n'agenda mu parliament n'endowooza gy'ayagala n'aba nga gy'ayogerera mu parliament kubanga yaba akutte ekyokubiri. Kakati ffe ekituleetesa ebibiina by'ebifuzi n'ogenda bakwendoosinge ku kitebe kyo gwe kukiikirira kibiina kyo mu parliament omwo. Already mu parliament omwo ayinamu ababaka ye ng'omukulembeze oyo yabadde ayiseemu mu parliament omwo ayinamu ki ababaka ba parliament. Endowooza ze yonna bw'aba agyagala kubanga ye agiteekemu abo mu kutandika ye idea ye mu kusooka teyali yakubeera member wa parliament aliwo oyo owokubiri idea ye yali yakubeera ki president. But you see situation ya Kamuntu is different from today because yaba Kamuntu ekibiina ekyabeeranga n'ababaka abangi mu parliament kyekyakolanga president. Kati bino byanjawulo abantu balonda president alondebwa abantu direct adult suffrage si electoral college nga boolabe South Africa. Njala kumaliriza n'ekya namuwulidde aleeta ekiteeso ku eyo biiru ye yaleeseemu ekiteeso ekirungi. Mwami Romusana abadde akyogeddeko katono naye ekyogamba nti n'aba independent balonde. Leader of opposition anagibwangamu naye obwesige parliament yonna. Bano bagamba nti bw'aba alondeddwa aba opposition bokka era be babeera bamugjamu obwesige. Mwami Romusana n'akubuuza nti lwaki ate commissioner wa parliament eyaleetebwa ekyo ekibiina gibwamu obwesige parliament yonna tokkirizibwa kumugjayo gwayamuleeta. So parliament yonna ino mujjayo aleeta ekiteeso nti ne leader of opposition because akubibwako akalulu parliament yonna era ebeere n'obuvunaanyizibwa obumugjamu ki obwesige. Bano kye batayagala lwaki Namuganza bwe twali tumugjamu obwesige ne bano baalonda be bamulonda abo opposition the censure censure Honorable Kasolo kati bwe tuba tumugjamu obwesige noona akkirizibwa okuteekako ki omukono ate nga si yamuleeta si yamunominatinga era njagala ne bano bennyini batandika okuyisibwa mu appointments committee nga babawo obwa minister abo opposition kubanga nabo bafuna sente ez'omuwi w'omusolo ze babasasula nga allowance. So you should be qualified. Ba minister ku ludda yes nabo oyagala bakole batya kyabagattamu bagende mu appointments committee ya parliament ebayise because ono bwakumala okukola statement nga minister wa microfinance omulidde wano kyakkoze mbu bw'osomye statement ya police n'asoma eyiye ku mpaka naga nti nave eneva wa minister kati ono ow'eno ow'oludda oluvuganya ow'ebyokwerinda ono
nabo bennyini mu parliament yo balina ekibuli nti prime minister bw'aba amaze lope ayine kati awe aba ayina olukusa olumuddamu kwaba mwateekateeka tutya. So you should have someone qualified to Yes. be prime minister. To be prime minister, but to be also shadow minister, because you are checking government. kakati nebyo oyagala byongerwe mu tteeka bw'aba amasaŋŋanzire balikede basudde emisanvu mu kkubo ne batandika okubatiya gaasi kakati ne bajja ne beetooloola emmotoka ye mu kukasuka otiya gaasi mu ngeri abalabi ababaddewo abamuvunaanyizibwako gye bateebereza nti yandiba eŋŋenderere omu ku bantu ku basirikale abo abadde atumira mukulu Twesigye n'amukuba akakebe akantu katiya gaasi akayuziza empale ne kamuleetako n'ekiwundu ku kugulu era kakati ali ensambya bamututte mu sikaani ne bagamba nti bazuddemu sikaani eraga obupapajjo munda obwetaaga okulongoosa ekiwundu ekyo naye kusaawa eno ne bagamba ali out of danger. Ekyo tukyebaliza Katonda. Poliisi eyisizza ekiwandiiko naye kitwennyamizaamu lwa nsonga ebintu ng'ebyo nga bibaddewo ng'ensi eraba omuntu akubiddwa alina ekiwundu ensi yonna emulabye ate nodda mugamba nti ekirabika yeekubya akalipo n'agwa ekintu ekyo kitunakuwaza nnyo naye kyetwagala ogamba abantu nti najja kuba bulungi. Twebaza Katonda nti amawulire getunyumya geego because it would have been worse. Obuntu obwo omuntu okukuba akakebe katiya gas at a close range akusobola n'okukutulako okugulu ndowooza olaba omwana waffe Makerere bamukutulako omukono bwe batyo n'olwekyo twebaza Katonda nti nno ekyo tekituuseewo naye kibi nnyo okubeera nga mubeeraawo buli kaseera nga mulondoola omuntu buli kaseera nga mulondoola omuntu kwegamba abantu abo bwe bateekomeko bajja kutuleetera ebizibu ebinene. Abantu basaana babeereko ne ku mirembe mu ggwanga lyabwe bulindo yiri eri omuntu n'omusulira emisanvu mu kkubo n'okola ki njagadde okusoma bweyogedde ku police statement banene mu kulondoola police statement nabe kyevuddeyo nakyo gamba nti yeeteza yakalipo n'agwa. Police statement eri ku kibanja kino ekya X egamba today 3rd of September 2024 Honorable Robert Kyagulanyi was invited by Mr. George Musisi who is a lawyer in bracket to a Thanksgiving ceremony in Bulindo Kira Municipality Wakiso District. Minister ajja kukyusa mulaba nnyo atera okuvuunirira president mu ebyo byenjogedde. Honorable Kyagulanyi participated wangi n'ebyo bya president bya police kale ankyusize kwantulabe. Today 3rd of September 2024 Honorable Kyagulanyi Robert was invited by George Musisi who is a lawyer era nga 3 September Kino Municipality Wakiso District. Minister kale Honorable Nambuze bwe twenkana mu kitiibwa kubanga gwe munnange oli Honorable Minister. Honorable Kyagulanyi participated in the celebration which concluded peacefully. nti omukulu Kyagulanyi abadde mu kujaguza okuwedde emirembe. When Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars and embarked on a procession up to Bulindo town. Nti bw'avuddeyo naye n'ava mu mmotoka ne yeegatta ku bantu ababadde bakumba mu ngeri ey'okuyisa ekivvulu. However, police advised against it. Poliisi n'emusaba akikomye. Despite their guidance, he insisted on proceeding and closing the road, leading to police intervention to prevent the procession. Wabula n'agaana ekivuddeko okuggalibwa kw'enguudo ekireetedde poliisi okuyingirawo erabe engeri gy'ejjawo embeera ey'enkyamu. During the ensuing altercation, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claim. Mukanyolagana akabaddewo awo kigambibwa nti mwafunidde ebisago. But police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle, naye abapoliisi abamulabe bagambye nti nno yeeteza akalipo n'agwa, causing the injury, whereas Honorable Kyagulanyi and his team assert that he was shot. naye ng'ate bo
abantu ba mukulu Kyagulanyi abamulabirira naye yennyini bagamba nti nno akubiddwa essasi. An investigation will be conducted to clarify the facts. He was taken to Tugenda Najim Medical kuteekawo Center. okubuuliriza okulaba amazima naye ono atwaliddwa mu ddwaliro. Kakati ng'eyo oba ogisomye naffe tusome eyaffe. The police will investigate the alleged shooting and any related statement ziri bbiri. Ey'emu waliwo n'egamba nti this evening our president Bobi Wine returned from Bulindo in Kira municipality where he had gone to check on one of our lawyers, Musi George. The police and the military under the command of one Twesije surrounded our vehicles and started firing live bullets, tear gas, canisters and other projectiles. In the process, our president, who was clearly targeted, was shot in the leg. He is currently being attended to by a team of medical doctors at Nsambya. Eno ya shadow minister. Abadde mu ddwaliro ali ekiriyo. Producer mpaka Honorable Senyi kyayogera ekiri mu ddwaliro. They're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded. And fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the x-rays and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully he is alive, that's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury was meted out on him. Unnecessary. Sometimes we keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do to leaders, to citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be all right. Yeah. Ocho, Honorable Joe Senyi, the leader of opposition, nga nyonyola bimu ku ebyo mu ddwaliro Nsambya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu kujjanjabibwa. Ndowooza naffe tujja kwongera okubifuna nga bwe binaatambula. Honorable Minister, nakyogera ku mbeera eriwo oba tugenda kubaako kyonyega? Njagala kusaasira omuganda wange Honorable Kyagulanyi olw'obuvune bw'endabye bwatuuseeko. Ne bwaba yeekoonye ku mmotoka naye ekikulu kya byonna nti muganda waffe tateekeddwa kubeera mu mbeera emuyungula zziga, so musaasidde nnyo ate n'okukubiriza bakuumaddembe nti batunuulire ebiseera bino babitegeere bulungi nti ebiseera bino abasambi b'omupiira kadde kakazigizigi omuntu kwesuula muki mu penalty balina okutunuulira embeera bye tuyisemu emabega bisobole okutulaga byetugenda mu maaso bituyigirize nnyo nti embeera ebadde ekwatiddwa bulungi. So omuntu yenna bw'obanga oli mu kitongole ekikuumaddembe weetegereze nnyo embeera nga tonnaba kubaako kyokola. Naye n'ekirala ennyo be bannaffe Mukama baasituddemu ku madaala
nabo okutegeera embeera nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubakuuma babeere bulungi. So Zambali bw'oba otambula kati omuntu nga Honorable Kyagulanyi ali ku ddaala ddene, pulezidenti wa kibiina kiramba leading opposition party, n'olwekyo gavumenti erina obuvunaanyizibwa okumukuuma, bitongole bikuuma ddembe birina omuwa security. Toyinza kumanya kubanga ennaku zino owulira ogugulana mu opposition mu nuupu mwennyini n'ebibiina ebirala. Kati in fact abalabe abasinga okuba dangerous, abalabe abasinga okuba dangerous eri omuganda wange Bobi Wine si ba NRM, bali mu opposition. Kati n'olwekyo ffe nga gavumenti tulina okulabira ddala nti tunyweza security eya Honorable Bobi Wine, kubanga ekizibu kyonna bwe kimutuukako ate basobola okukissa ku gavumenti. So bwe bakugambye nti wano toyitawo tiwaliiseewo, kubanga abo abantu b'otambulira mu tomanya ani asobola okufuula target. Ate n'ekirala kye tulina okumanya nti ojjukira wano minisita omusirikale yamukuba amasasi, okyajjukira minisita omusirikale yamukuba amasasi. Kati tuyinza kugamba nti gavumenti yamukuba, tuyinza kugamba nti gavumenti yeyamukuba. So kati ebyokwerinda bino tulina okubyetegereza ennyo, era Zambalize olaba bwebangamba nti wano toyitawo, nga sisobola kuyitawo kubanga ebitongole bikuuma ddembe birina okumpa security emalira ddala, kubanga tomanyani mulabewo. Zambali bw'ogenda otayaya bwoti otambula mu katale awo golooza nti oli w'amaanyi celebrity, obeera wano kukaasa mmeeme, tomanya oli omuntu ayagala okutuula mu kifo kyawo akulimisa, agenda kukuba kapeeva ku mutwe ate otuleetera ebizibu. So bagamba nti wano toyitawo ate okwate wano tusobole okulaba nti tutambula bulungi. Mu ddakiika bbiri Honorable Kabanda kyoyogera ku bibaddewo n'engeri poliisi gyekuttemu ebibaddewo. Ombadde ontadde mu kaseera akazibu kubanga ebintu bino byakabaawo, poliisi yabadde yakannyonnyola. Kati okuvaayo nenjagala okuwa endowooza yange nga sinaba kubifuna bulungi, naye nga okusaasira bwe kulina okubeerawo, nzikiriza ssebo nsaasire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'akazibu ako akatono akamutuuseeko kawungezi k'olunaku olwaleero. Tulidde awo Honorable Nambooze agamba nti waliwo bupapajjo nanti bupapajjo fragments mu Luganda, bupapajjo bumusazeeko ko akawundu akatonotono kimuleetedde okugenda kimuleetedde okugenda ku cupa obupapajjo obwo. Kugambye nti afunye ekiwundu naye abasawo bagambye kijja kwetaagisa omulongoosa kubanga sikaani erabye fragments ezisigadde mu mubiri. Naye omanyi tubeera nnyo mu masaza, amasaza gano agazanye emipiira gy'amasaza. Kati ate ono ava mu Buddu, manyi kalisi the counties wano ffe mu Buganda n'otobusaza bano babagamba nti mugende muli amasaza ne balonzi abaganda ne bagenda bali amasaza mugenze byammwe Kabanda kubira babaganda babagamba nti amasaza gali eye anti abadde aclarifying n'omusantaloza nti amasaza ge bali ge babaga balye. Ono wa Buddu, nzija wa Buddu. Kati Buddu ezimu ku tiimu ffe ze tuvuganya nazo yemanye nnyo okumanya okwesuulamu, bwayogedde kwesuula mu penalty mu bokisi eri wali naddala mu biseera ebibi.
ono wabuddu kati bo balina obukodyo bwabwe obukodyo bwabwe bwe bakola omanyi olina byewaŋŋanye naye kati oyinza okumpaliriza obyogera kubanga woolabira penalty oddayo ekifaananyi kya Ssenyonyi wali wabadde ayogerera n'abamawulire olabye ababaka abamubadde emabegaawo ng'olaba omubaka anoonya kannya nanti ndi ku kyono olaba omubaka ng'ali ku mbeera eyo si lwakuba nti Kyagulanyi ali mu ddwaliro naye ayagala bamulabe nga naye alabikiddewokko talina mukuwuliriza bya Ssenyonyi byali mu kwogera naye ali mu kumakinga sure nga naye abakamera bandaba nga ye agamba kamera endaba oba olaba ate akiikamu n'oluba bw'ati kweganga olabira ddala nga tuli mu mbeera ya injale time kannya aga nti naye bw'anaava yanandaba nti nabaddewo nange ku ddwaliro bagira bw'ati. So olabamu abantu abakozesa embeera eriwato okwagala okufuniramu ebyabwe okwagala okufuniramu ebyabwe tumusabira asobole okusuuka struggles bwe zityo bwe zibeera ono amanyi General Salim Musale bulungi kyetaaga omwambule bwoti ani Salim Musale nze gwe omulabe okuva wano wonna yali akuyambuliddeko ng'oli mukwano nnyo yali anyiiza yina ekyali kimunyiizizza nayambulamu eno yonna yonna baamutunga butunzi kati eno yonna oyinza okulowooza alina omukono gw'omuntu gwe baamuteekako si gugwe nkovu zino zonna tuyinza nakumanya nti kakati omusana kubibaddewo mu ddakiika emu Katonda wamanyi Katonda wakisa ate Imam Kasozi yatugamba luli nti Katonda abonereza tukyerabira kakati bw'oba oyagala kujjawo dictator owulidde mukulu Zambali bw'oba oyagala kujjawo dictator your security is your responsibility bw'olangirira njagala kujjawo dictator oli n'omuyita dictator ate njagala kumujjawo n'olangirira your security is your responsibility it's the responsibility of the dictator ekyo kimu ekyokubiri mu Runyankole tulina olugero ntakati kakukora omuliisho katukweza akati kakukora omuliisho katukweza akati kyewetegereza ekyokusatu abasoose okufulumya ekifaananyi abakyagula ne Namboozi libadde essasi bamukubye essasi kakaya te Namboozi wano agamba ebadde tiagas canister but jukira yawa statement baagala kunzita mumanyi ekyokukola so bano abafulumya those statements sigaa nti baba balumba but they want to decide otyo but waliwo kyolina okunoonyereza Kyagula nabeera ne ba Edmutwe Isoro is a ring kitwala bbanga ki tiagas canister to explode oli bwagikasukaawo because nejjinja oli buwuka so oli bwakasukaawo tiagas canister etwala bbanga ki to explode niwe badde grenade yennyini so bano boyita guards be what were they doing so you need a holistic investigation then byonna because you see twetaaga protocol si bwegusoose nga bayingira mu geemu zino abantu ne bafa you remember ebyali Luka yabamu okufa kw'abantu so bw'oba toyagala kugoberera poliisi byekugambye in terms of processions bo mmanyi nti wagenda kubeerawo conflict but now question eri nti how would you dramatize it okuleeta situation
buli omu mwogerezi abalala babadde boogera byabwe nambozi oyo ayogera bibye oli nayo ayogera bibye. But if you don't manage this situation fine tuba mu ngalo kufa. So tuyina kunoonya formula on how we handle this, because olaba police egamba these are the guidelines tewalina kubeerawo processions. Bano baffe tulina okuyisaamu egaali kifuba, and certainly you expect a confrontation. Now what do you do with tear gas canisters? Because si wano wokka nowa Kenya ojjukira yamutemako omukono abaana badde batemako omukono. You know it causes injuries. And ne wano nalala mukola drills ez'omuliro. You remember the fire management drills singa wabeerawo omuliro. Gwe mukoze drills singa tear gas bakasuka tear gas because balina okugikasuka. It is the only weapon area available to dispersing a population. You're not going to say they're not going to do it. So how are you going to handle security? One, including your own security. Bino nankani byayogera kasoro baba kuume no. Kat bodyguard akolechi, police akolechi nga bakasutia gas. Because no police webeerawo nemu abikira ku kigere ekyabya. That's how it is. Katolooza nti electoral commission ekkiriza ba independents nga tebagenda kuwangula. It's possible for an independent candidate okuwangula akalulu. Two, it's also possible ekibiina kuwangula bwa president ne bakiwangula mu parliament. Kakati mu parliament bakifuuse eki Elias Lukwago ne FDC mu city council baki and they minorities. So are you going to say that the leader of minority and appointing a rope is the president? Then appointing a rope, then who will appoint the government lead of government business? So for the constitution eyo twali tetweraliikirira nnyo abawakanya movement kubeera majority mu parliament. Naye twalinamu okutya katono kyetuva tusalawo nti obululu bwa parliament bujje after bwa president. So tubeere ne president then agenda mobilizing for movement ababaka ba movement babeere majority. But embeera gy'olina leero it's possible the other way around. Now question eri nti lumu gyaleeta leader of government business bamulonda. The prime minister is voted. Tosobola kubeera vice president. Tosobola kubeera vice president ne prime minister nga tolondeddwa majority of the whole parliament. So yes, in parliament votes for the vice president. Yes. You can't be a vice president nga over prime minister nga toli approved by parliament and by simple majority. Yes, so that approval is through voting. The approval is by voting. If they refuse, you don't. The vetting is different. The vetting is different from vetting of other cabinet ministers. Now, can we have some? If you're objecting, you can raise it. Now, that's one. Two, mu parliament eyo walimu ba MPs nga siba kibiina ekifuga naye nga tebagidde mu bibiina, tubayita the independents. So tosobola kungamba nti ba independents bali mu kibiina ekifuga, right? So these independents are opposition. Now bwabanga bali opposition, because the moment they say bali mu kibiina ekifuga baba bajjamu mu parliament, so they are opposition, bali ku ludda. But owa independent akirizibwa okubeera lopu if you are talking about representation. Because you are representing in what? This bill is about administration of parliament.
It's not a forum of expression of opinions. No, it is management of parliament. Kakati ogambo otya nti mu ekibiina ekiina ababaka bangi, and they can be 3 by the way. Oyinza okusanga nga ababaka abali ku opposition mu Uganda bali 5 nga abalala balinako 2 nga gwoyinako 3. You are called opposition but you only have 3 MPs ku babaka 5. Naye nga gwoyina 3 MPs nga independents bali 10. And you are saying in management of parliament, independents tabayina kuba voice, the voice. So therefore I propose an amendment that independents babalwenga ba opposition. Right? Now then you have the army. They are also members of parliament. So tosobola kungamba nti leader of government business abakiikira. Otherwise then baba to represent the government. So if Bohanga Jebali and they represent an interest, nga youth group see amune disabilities and workers, then now so question now erinti, why do you nominate ngatoli mu parliament agenda okufuga parliament? So bwowe agala kukikyusa, then members of parliament be nominatingire abana abakiikira mu kakiiko akafuga parliament. Right? So and therefore abasirikale in the independence babere eligible. Now if it's about management of parliament, if you are saying agenda okukiikira parliament muyuna mu yara the whole parliament emukubira, why shouldn't it be nti parliament yonna nabane bakubiri? You're talking about democracy and transparency. I mean, if you want to open it, open it. Because in the government, more leader of opposition, more management of parliament, byonna byalimpewo sibiraba mu kiri serious. But mwasaromba we chovola bakate bakyalwanira na ntebe ya president. Balwanira kubeera commissioners, balwanira kubeera rope. And tebalwanira kubeera rope ne commissioners kufuga parliament bulungi for members of parliament. No, balwanira bifu. Mfuneyo allowance, manya waliwo budget, manya waliwo kutambula waliwo ki. But if you are talking about administration of parliament, you get? We need to be a little bit more serious. Because ochiikira opposition mu administering a parliament in what respect? What are the issues? Zongamba, speaker gwe mwalonda, deputy speaker gwe mwalonda, commissioners be mulonze, because you don't even vote the clerk. Managing a sentence amwe. You are discussing welfare of MPs, you are discussing your retirement benefits, so what is opposition in it? Ntumugenda kutula mu commission, then mubere opposition? You get? And how many are you? Because according to the law, you will never be a majority. President is represented, I know Minister of Finance, I know you ani, echibina, echina babaka banji, china deputy speaker, china speaker. So you must be a minority. So mugenda kwanga muandika minority report. You get? So the whole thing doesn't make sense. But if you're calling for transparency for elections, then the entire parliament, that's why you see mukujayo rope, mukujayo commissioner, any commissioner, whole parliament is involved. So if the whole parliament is involved in mukujayo commission, then whole parliament is very involved in mukutekayo commissioner. You get my argument. So vulgarize it to the extent that even Nesolija can be elected as leader of opposition. and we saw it with Bogere, you remember? Bogere yagala kwa statement nagamba bino nedda. Bamukwata gobajja ikifuba yistumukundi. Tumukundi ngenda kwa statement nga togenda kujiwa. And he was forced to resign until we have ekikutte ekyokubiri eno mu bulu kisindika abantu basatu kwe muba mulonda. But you see, you can't be legislating to reward. You get? No, are you saying what is the logic? You failed. Otherwise, MPs, they are MPs when they are minorities.
nosanga nga bali babiri bwobagatta they are the majority. Ate ekirala kyagamba ekyokuddira kuba presidential candidate abadde kubakwata ekikwira agende bugenzi buterevu mu parliament. But you see, you are aspiring to a president, why don't you go and stand for parliament? Ate ebirowoozo byobadde olina eri eggwanga. Kati oyagala nti nze nzije kuba president ng'amanyi bagenda kumpangula but nja kufunayo wano anti kati obimanyi bw'okwata ekyokubiri. Nja kufunayo ekyokubiri then mbeere MP. And bureau, you see, because mulesewo problem ey'okutandika kutunulira ebifo for welfare n'okubirwanira. Abadesigninga na amateeka badesigninga representation of opinions, of ideas, that eno idea tefunye majority. Therefore, turi representinga tutya mbere mu university council genda ogoberere composition of the university council. Or commissioner represents the Ministry of Finance. What are you representing? So bwemba mu discussing a budget asobola okuba wabula ngava muki ngava mu Ministry of Finance naga bino they are not realistic because they take a government budget je mukoze eya salaries of MPs n'ebirala president taina buyinza bugikyusa. Did you know that? Ye omulimo gwa kugikwata najiwa parliament for you to discuss it. So you can do mwizo okuyisa webirowoozo nga ne Uganda tebisobola nga ne consolidated fund tekoze eki. So yes, finance can be represented, but Europe, you are representing what? In any case, you are going to discussing commission babireta mu parliament. Antelope alonda bagenda okukulembera obukiiko buli obuyambako mu mbalira akakosasi akapaaka kijewo bubi. Ekyogamba nti gwe okulira akakiiko akapaaka ng'oli omu muli babiri akakosase local government accounts committee kijewo obubi buvuddewo. Oyina Lukwago is the road mayor Kampala opposition yegifuga kasasire ganya okuvaawo tomulira nga akaaba. Why? Because the structure gives authority accounting officer Kitaliiko mugenzi Kitaliiko and I think Charles Awolo. They were commissioners, my electoral commission. Chabaga no kawa nte bababye. Because the other one still had majority commissioners. So the singa chibade chisoboka. Bande bade babijjawo n'okubijjawo. Because oliwo okuwabula. Leader of opposition abeewo. Oliwo okuwabula kati bye baliko balwanira bifo. Balwanira kuba wa bodyguards, balwanira kuba ndoza wamula bolinga owandiika. Nanga abanange niwe nabangenze munyamba ni mumpoyo wa bodyguard babiri. Kazengoberera ekizibu ekiriwo mu bakozi b'amateeka kwe kuleeta amabago mu bunyiivu. Ojjukira 2018 onabona Mboze kyabadde ayogera wano waliwo era obunyiivu ku leader of opposition then nibagezaako kuleeta ebbago. Kati nakino onabulumu bakikozemu yakikoze alinamu ensonga bw'okyetegereza ennyo eziyinza okuyamba eggwanga era zisobola okuyamba parliament. Naye ng'egyakisabise tatutte budde ng'egyakisabise abadde n'obusungu n'obunyiikaavu nga bungi ate nga naye omusaasira nti emirimu gy'abaka ba parliament emikulu giri esatu egibaweebwa ssemateeka. Omulimu ogusooka oversight, representation ne appropriation. Emirimu egyo esatu mikulu ku mbaka wa parliament. Kati muno naye yalondebwanga ggwe n'abanga naye ava mu constituency y'e Nakawa kali nga takwebuuzizzaako naye n'akozesa title ye nga leader of opposition n'akuggyako looliyo ekuweebwa ssemateeka eya representation nagamba temugenda mu parliament mu lukuŋŋaana olugenda okutuula eggulu. Ekyo omuntu yenna yenna alowooza ennyo mu kaseera nga kano nze kiyinza okuyita injury time omuntu agamba nti omuntu ono anjagaza ki. Kati kyova olaba nti ab'opposition beewaggudde ne bagenda eggulu.
kakati mu kyo ne bagana naye omusajja ono olwalira atuganye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka oba okukiikirira abantu baffe enkya ajja kutugaana kulondoola asoboluganaga temugenda kuddamu kutunja puroguramu za gavumenti zonna nze leader of opposition nze mbagambye kati enkola eyalibadde byo byonna tibyabadde tibyetaagisa naye buli lwoweebwa obuvunaanyizibwa okukulembera banno manya nti okulembera baana bato ensonga zonna zoleeta ne bwoba ggwe ng'omukulembeze olina kyolaba kiwalibadde osazeewo kyoyagala bakole sooka obeebuuzeeko okibaguze mpolampola ng'ogenda obasendasenda okusinga okubalagira memba wa paalamenti aba muntu w'amaanyi kakati gwe tuba tuzze mu paalamenti okusinza kati ku tteeka eririwo erifuga paalamenti kakati tosobola kulowooza nti kubanga bakulonda nga leader of opposition bugwe osinga abaka opposition bonna okutegeera nti n'olwekyo gwe kyoba osazeewo kyekibeera fayino nedda okusinza ku tteeka eririwo ekibiina bwe kiba nga kyekisinza ababaka abangi mu paalamenti bino bye mbadde mugamba nti ate bwogenda bweweesimbawo pulezidenti n'awangula kakati abadde namba 2 osobola okubeera namba 2 naye nga ate mu paalamenti tulinayo babaka kisobola okubaawo ng'okutte kyakubiri naye nga tulina babaka ba paalamenti ng'okutte kyakubiri bakize kitya yes okutte kyakubiri gwe wanup okutte kyakubiri naye nga mu paalamenti efudise okusiza ababaka kisoboka okubaawo kisoboka okubaawo okitegeera kakati naye ebirowoozo by'abantu baba babisuma kubanga oba okuŋŋanyiza abantu bangi wofukira ekyokubiri awo katikkiro wagambye nti ebirowoozo byo gwakutta ekyokubiri genda mu paalamenti ng'omubaka ensi ebiganyulwemu kati ekyo tujja kikubaganyako kati mu paalamenti mu mbeera kati eno eriwo nti ekibiina ekisinziza ababaka mu paalamenti era olwo waliwo ne buyalibadde nga FDC yesinziza ababaka ba opposition mu paalamenti yeyalibadde eronda leader of opposition si nsonga Amuriat tiyali namba 2 eno mu kalulu ka bonna ku bwa president okitegeera bulungi kati bano balumu bagamba no ekibiina kino kisobola okuba nga kizze lwaweevu embeera eze lwaweevu abakwata enseenene ne banawangula omwe abatema ennyama ne bawangula ababodaboda ne bawangula kakati ate ng'ekibiina kino ekirala ekireese ababaka 7 aba opposition ng'ate bo bazito nnyo n'okutegeera ensonga okusinga bali naye ng'ate mu tteeka eririwo kiri ekibiina kye kirina okuvaamu ate abakulembera bonna kati ekinyiiza baalumu gwe si gwe otusinga okutegeera naye olw'etteeka lino eririwo gy'otukulembereramu kakati ate otukakaatikako gwe ebibyo ffe bituba tutambulirako ate nga ffe tulaba tulina ensonga bwetwagala okuzirambika okusinga naawe naye okusinza ku mbeera eriwo akatulongoose embeera eyo bakireetera mu spirit bwetyo nti singa kirungi wadde nti akirese mu busungu singa wabeerawo okwebuuza banno no bainvolvinga mu decisions naddala critical decisions ng'ezo temugenda kutuula mu nkuŋŋaana temumanyi biki bigenda kuteesebwa eyo n'ogamba banno temugenda ekyo si kituufu you see northern Uganda kati bwolabanga nup eri wano mu Buganda walibadde okozesa nnyo amagezi okulaba nti osobola otya okwatractinga ebitundu ebirala okuwa support kakati bano aba opposition abali serious abalowooza nti beetaaga okukwata obuyinza obw'eggwanga lino bubaga nti ate ggwe kyotugamba gwoli wano ku zero grazing wano mu Buganda decision zokola tuleme kugenda eri kukwatagana na bannaffe na kubalaga nti tuli bumu mu nsonga zaabwe oli mu kutwawukanya toyagala tu expanding so kitegeeza nti mukulu otukoze bubi kati n'ekyo naffe tulina okukwekyangirako singa embeera yali nti ffe twali tukulonda n'enkeera twali tusobola okujjamu obwesige kati spirit eyo gye bakireeteramu kakati nze ndowooza olaba Ssenyoyi nti yeetaaga kutya kintu kino
kubanga ye tekimukwata nako teeka oli alongosa teeka etteeka lino ne bwe linaaba liise terisobola kukola nga lidda mabega nkuwa information muteeka omwo mwennyini mu bbago lyaleeta mulimu engeri gye bagobamu leader of opposition nti parliament yonna yebeemukola ki emugoba kati bwe liyita nti parliament eweereddwa omukisa ogw'okugoba leader of opposition genda maaso kyokka mu kyo zambaali nze kyentunuulira mu kyo nti okusigala obumu kubanga naffe nga batera studio ekibiina ekisinga abaka abangi bagenda nti kiweereza abantu basatu era kubalonda omu naffe kyenjagala okuleeta naffe nga aba ruling government tulina ebyaffe bingi byetwetaaga era okukolako bano bannaffe aba opposition tuteekeddwa obbawo omukisa era nze nno endowooza yange ne mu bbaga eryo nti leader of opposition ffe tetwetaaga mukubako kalulu n'ekikulu kya byonna nti bo nga abali mu opposition bonna tufune obujulizi nti bonna abaka ba parliament beetabye era mu kulonda ne bakkiriziganya ku muntu oyo aweerezeddwa muki aweerezeddwa mu parliament anti kati tuli kunongosereza situkwera etteeka eririwo anti kyeŋŋamba katwakozesa shal under multi-party leader of opposition presided by law prescribed the following: how he or she is chosen or ceases to hold office, Katebya Muliko, his or her status, his or her role and function, the benefits, privileges, enongooseza gye tuliko nti kakati bwe tuba nga twetaaga nabo bakole kubanga you see opposition naye bw'obeera disorganized emirimu gyaffe gyonna gitagala gitagala muki anti ye eringa moderator kati nze bwe mba nteesa byange gwe moderator gonziza wano nonga nti ovudde ku mulamu bwe mbeera mu ddiiro nga nzinanzekka sigenda kwenjoyinga dansi nze njala ngende mbeere mu parliament nga nina challenger tusobole okuba nga tusobola okuwabuligana kakati bwoba wagira etteeka lino gwe wawa oteeka ekinyusi nti mubeeremu kino mubeeremu nekino Zambali the other day nakusubmitingira osobola okubeera n'omukulembeze nga Mujega eggwanga ne libaawo but tosobola kubeera na leader of opposition nga Mujega n'omalako tuba tumaze okulemwa so kakati kyengezaako okugamba kati awumulagawa listen kyengezaako okugamba Zambali badde nsaba osirikemu nvugeko ensonga ngimale mukama nyambo benga okolola amen nze kyentunuulidde mu kino ekibiina the biggest opposition party in parliament ebenga ereeta amannya 3 egaguze ababaka ba parliament aba opposition sifa abenaremu aba opposition oba batudde mu kokasi yaabwe oba batuddewa bo balondeko omuntu waabwe omu era nga babaka bano aba opposition balina obuyinza okusensalinga omuntu oyo mu ngeri yemu nga gye bamulonze kati omubaka ono agenda kuba ne discipline lopo agenda kuba ne discipline ajja kuba accountable to them okitegeera kubanga kati ekizibu ekiriwo nti bw'aba yasuze bubi oba akaana kamukabiridde ekiro bwatuuke nga tayagala genda mu lutuulo oba akooyo bw'aba na appointment ngagamba tufulume twekandage tufulume ye agenze kumala bibye kati bano abali siyasi be baatuma okuteesa yagamba nti nedda waliwo ensonga bani tulwanire munda akufunye amannya 3 bagaguza abaka bali opposition balonde mulimu parliament yonna erirondeko oba opposition bonna balonde mulimu kakati ono president ow'ekibiina awandikire speaker ng'era amulaga secretary general processes zibakoze ki zibayiseemu ombaka ono
yayise ne mu opposition kodi bona mbine and then speaker moving putting the para organ is ekirizibwa okulondamu ekirizibwa n'okwamendinga bimuwadde nega gona go twale tugaganye tutaddeyo gana but you see the larger issue je badde nkuletera we bakolera constitution eno nga bakola both presidential and parliamentary system because zigatta it's not like the British system bimita Westminster something kakati wano president NRM yo eyinza okufuna president nga ina 80% popular vote naye nga bonna bataddeyo ababaka abantu babaganye NRM nga bagiganye mu parliament nga ye minority so who becomes opposition president nga wangudde n'ebitulizana ku 10 yes naye nga talina babaka ba parliament tabayina nga babaganye. He can't even elect a speaker, he can't elect a deputy speaker. But you gave him an example in Kampala where the mayor, yes, the Lord Mayor is FDC, but councillor be Banup. Banup. So how can you then say Bali are the minority? About opposition are a minority. So the whole thing needs to change. Botunulira political parties and organizations act. Yatunulira situations ezo zonna. Lwakuba nti nno wano abantu tebakola homework oba n'amateeka abantu bagala gataputa mu ngeri ebasanyusa ku budde buno. Era I strongly agree ne Mr. Kasolo leero ogusoose nti teriyo muntu ayonoona teeka ng'omuntu alegislatingira mu busungu nti kubanga ne objectivity ebula muteeka erifuga ebibiina by'obufuzi liraga tisinga tubeera mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi ekibiina ekiwangudde obwa pulezidenti nga tekirina ababaka ba palamenti kiraga engeri gye baligestalinga enkolagana ne bagenda ne bagiwandiisa ne muki ne mu electoral commission era twali tulinda Mwami Museveni kati akolagana n'ebibiina n'alonda aba UPC ne babeera ba minisita n'aba DP naye ekyennaku nti akikola wabweru wa tteeka. Tulina etteeka mu Uganda eriraga how alliances can be made singa tutuuka mu situation bwetyo omuntu n'asobola okuba nga ruling ng'ekibiina ekifuga kifunye majority mu parliament. So tekyalekebwawo mu bbanga. If you go into the Political Parties and Organizations Act ezo clauses gye ziri. Ekirala sebo nze naliko emukono awo nga nkwasa amateeka. So would that have allowed crossing? Anti kyegamba ligamba bwe liti ligamba bwe liti then okiddemu kankikubuuza okiddemu because constitution tekukkiriza kuva mu kibiina kyo to cross. Yes. Yes, cooperation is different from being a member of the other party. Bagamba bwe bati etteeka ligamba ti ebibiina bwe binaasalangawo okukolagana bijja kukolagana nga ku ebyo bye bikkiriziganyizaako but kino tekijja kujjangawo bibiina bino oba kujja bammemba abo mu bibiina byabwe kuteekawo kipya. So n'ekyo bakiketalinga for under the Political Parties and Organizations Act that ne bwe mugenda okuregisteringa eyo enkolagana buli kibiina kisigala kioperatinga nga as a separate entity outside the parliament. Kyovolaba mawu. So kikyembadde njagala kuwaayo kyokulabirako okusigala mu kibiina kye wadde nga tulina enkolagana ebintu anti ngambye nti temwakikola officially because mwalina ogenda ne mukola endagaano officially nebeera even laid mu parliament ate nebeera registered ne mu electoral commission nga nsobola n'okgendayo ne ngamba bano bantu bali mu bwenzi bali mu nkolagana buno bwenzi teriyo legal dealing no emirundi mingi nze nasitukangaawo mu parliament ne ngamba mukyala Kadaga nti owa UPC oli yasala eddiiro n'agamba nze tambuuliranga era ne bateekawo embeera ereeta ku ebyo nga bagamba nti is cabinet of Uganda anti nkuwulidde ogamba mbu mukyala Nabbanja akulira mmwe mwekka nedda kyova olaba nti waliwo ebiteeso nga bya Uganda nga bya ffenna yabireeta
lead of government business nga bagamba does serving in cabinet necessarily mean that you have crossed it when NRM ebyo ebintu byemukola ebyokutaputa amateeka gakiri owakiwanuka mu ngeri y'ekifuula nnenge naye kankubulire nze nali mbaddeko mu situation bweti omwogezi omu yagamba nti okuleeta feeti ya minority to a decision by majority is also dictatorship nti ng'omanyi nti ekintu kino kikwata ku bano naye n'okozesa abangi okubasalirawo kati nga bano kye bagamba mbu ffe katugende tubasalirewo engeri gye munaalonda mulyoke mugende mulonde oba omaze okuriginga process bwe kiba nga bino tebikolebwa mu bad faith. One time I was faced with a situation abasiraamu bakayana n'abalokole eyo mukono ku kusala nte ng'abasiraamu bagamba tulina osala ente nga n'abalokole bagamba naffe tusinza katonda owaffe naffe tulina okusala ki ente ng'omukulembeze nabayita ne mbabuuza kati mmwe abalokole waliyo akawaayiro ku mmwe ng'abasiraamu we basala ebisolo mwe ne mubirya eri mu bayibuli mulina we mundaga katonda wagamba nti muba mufunye kikyamu nti nedda ate mwe abasiraamu waliwo we mundaga nti bano bwe basala ebisolo ne mubisanga mu maketi ne mubirya nga si basiraamu baba muba muzizwa omusango mu ddiini yaabwe ne tuleeta abamanyi ne kiraga nga abasiraamu mu butuufu b'okulya ennyama y'abano baba bazizo naye ng'ate kufa abakristaayo si musango wakuba naffe tewaliwo tteeka lisobola tugaana ki for the sake of moving wadde bano bali ba minority mubaleke basale ebiki ebisolo tugende muki mu maaso kubanga amateeka gonna sigegana amawandiika ag'omukola waliyo amateeka g'obuntu bulamu so kyenjagala ogamba kiri bwe kiti wano bagize nnyo ne bajuliza bwe tulifuna sinaaliyo bweti batugana mu parliament okuteeseza mu speculation. We are not supposed to legislate in speculation. Kwegamba notandika singa kino kibeera bwe kiti because awo singa kino kibaawo oba singa kino kibaawo taliggwayo. So many situations can arise because under any normal situation kizibu nnyo omuntu awangula obululu okuba nti nno one tasobola kuwangula talina bemupi bawangula talina wano nga tawangudde babe tu nga ne ku bana abalina tasobola kukola nabo ndagaano under the political parties and multi-parties and political parties and organizations act where you don't have your own MPs etteeka liri kuwa engeri gy'okolagana ne banno so tewaliiwo ngeri yonna eno situation bano gye boogerako where it can arise it can't. Mbalenga nti ono n'awandiisa ekibiina ayinza okuba naye n'awandiisa ekibiina anti era ekyo kyemugenderera mu legislating birijja bano baagala bwalida bw'opposition olwaliro ono n'awandiisa ekibiina n'atayita presidential candidate asobola okuba n'ababaka abali mu 105 naye nga talina presidential candidate kati ku bwa president nemulekayo n'opposition najja oba wa NUP otegeera owa NUP najja aleeta ababaka ba parliament 30 ng'ate ekibiina ekitali presidential candidate kina 100 sinali eyo giyitako kankubuulire kwaga gye mulaga kyova olaba nti lumu etteeka lituuka ne limukaluubirira aba alimutisse tebamunyonyodde ebyo byonna. Waliwo abaagala okubeera in charge nga be baggula oluggi lw'emiryango n'olw'emmanju naye nga ate tebaagala kuyita mu bwa pulezidenti. Nze mbadde mu palamenti bwe twali tugenda mu kiteeso ky'okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti Sekitooleko yasooka kujja na kiteeso kigamba tujje ekkomo ku myaka gy'abalamuzi ne tubeeraawo kakati bino oleese byaki ne tubeera wano ojjukiranga debate ziri wano Sekitooleko kafeera alemeddeko tujje ekkomo ku myaka gy'abalamuzi naye nga mu butuufu yali ayintroducinga just mbeera yakuteesa ku bya myaka. N'olwekyo
kino ekintu era ono bw'ayogere n'agamba nti dombo sirika kyetuliko eno tukikola ki tukimanyi kakati ekyo nze kindeetera bubuleete zigamba banaye mwebale ndowooza tuvuganyiza kakati batuuse okugamba nti bannange nakana akatono n'obukunkumuka nabwo tubwagala wadde tutudde ku muwumbo gw'emmere fe tulonda aba RDC fe tulonda aba Bank of Uganda fe tulonda aba polisi fe tulonda abaki naye ne kakomiti kali akasuwalensi nako twagala tukalonde just mululu it has nothing to do with opposition it has all to do with government abantu abali mboyeza balonda aba polisi balonda aba maje balonda aba minister balonda ne kati agamba na akakiiko ka assurance committee na konkalonde ocheko bona kosase paka assurance ne ko government account mbo balumirirwa balu kwanga ko bali do pozo kambe wari omushana kato do omushana nkubira tochi mu ebago liragawa nsigire kifaananyi kyo maaso mu bago liragwa. You see, eggwanga Uganda ng'ekyadduka ng'egenda mu China City. Chinatown nga basimba ennyiriri okuyingira mu Chinatown. Ate ng'obadde olina businessmen abasinkana president ne bagamba abavudde abagwira tebalina kutembeya wano batuggyeko buli mulimu. Yes. Ate ng'olina abaabo nga bakubye layini ogenda eri mu China City kugenda mu China City naye ng'abo bwe bagenda okuvaamu ekinanunula mu kutereeza eggwanga bazzukulu bo eri abazzukulu bo. So when we are discussing these tulina okufokasinga nnyo deep into the future. Why don't I? I'm struggling hard to paint it because you know kutulana we painting. Sand wonyabonye singa situlana we painting. Nga boba oyina kasasiro netambula neziika abaana abato. Naye nga goyita opposition alese toys kuziwa abawonye. Twamulabi yekyaleeta toys awe abaana abawonye is not toy dore is not looking dore tozimanyi kwakyo to surface gwe tatunulira kujjayo emirambo y'abaana abali wansi mu kasasiro account. In other words, what you call leader of opposition ayina okutunulira picture y'eggwanga. You get and look for a solution, propose a solution. In other words, or your member of opposition reasoning kubeera comparing ntono ali mu government okujigana abamusajja. You can't afford to be them. And I will give an example. Mayanja Kachama omugenzi be yali aleeta proposal on the writ of habeas corpus, that it is inviolable. Nti bwe bakukwata beyond 24 hours gye bakubuliza ng'ogenze kooti ewe order government kukuproducinga mu kooti nga tewali was opposition fine naye nga newoba ng'oli wa movement otya nga tolina bwemuwakanya. Okay. Yes. So I sat with people like engineer Sakwa, those leaders, Dr. Kure Park, I think Wamusanga, in Parliament, that he would be comparing. Even if drama. So why we have this debate? Government ejidemu mbeera y'obusungu. If you are a leader of opposition, ayitobeera mu ddwaliro. If you are talking about the security, management of the security of politics, ayitobeera mu ddwaliro ku kamera.
That's why, that is why you have numbers. You're right. That's why you have numbers. That is why. That is why. That is why. That is why. Chovola abakugamba oyina shadow minister of security. You know what it means? The shadow minister of security. That you should sit with the minister of internal affairs and discuss policy. It's not kubera ne meya zisobola kwata Museveni mu ngalo. Etteeka lino bwe tunalikuwa kifaananyi kisigamye. Oyina okutereeza engeri parliament gyefugwamu. Gyefugwamu ate gw'owuliriza njogera namuwuliriza gyefugwamu. Ekyo kye mbadde nkunoonyaamu. Gyefugwamu. Parliament egere gyefugibwamu erina okutereezebwa. Simple. Ate gonjogerera. Kati I will talk. Now I will talk. Engeri gyefugwamu ku side y'abo abawakanya government. Okay, kufunye. Kabande dakikem. Mudakikem changes wano